ebyaddala y'ennyonyi nali e Dubai abawalabu abantwala ne mbuuza ku Uganda Airlines ne baŋŋamba y'ennyonyi wulira muwalabu yakiŋŋamba ti Uganda Airlines yali ennyonyi yakabi bwe yajja wano ne bagiteeka ku Terminal 3. Terminal 3 ze ennyonyi ezakabi empya kubanga yali emu ku nnyonyi ziringa eza Emirates nga yakabi. Kati ne bagiteekawo nga n'abantu abajja mu Uganda muyita ku Terminal 3 mba baakabi. Naye wulira kino ekintu I stand to mbasomooza kubanga kati nkyogana ku TV. Abawalabu baakeera Dubai ne badda Uganda Airlines ne bagijja ku Terminal 3 bannayuganda okulinyirawo ne babakanyuga ku Terminal 2. Why? Omanyi lwaki? Terminal 2 beba abantu abajja mu Africa neze ensi ennaku Somalia, Burundi, wawe mulinyira. Uganda Air techala n'abe Rwanda tebali ku Terminal 2. Terminal 2 abaavu abajja mu nsi enjavu za Africa babateeka. Uganda Airlines baali bagiteeka ku Terminal 3 ewalizi Emirates, South Africa nga bagiteeka. Naye because of indiscipline omwalabu yaŋŋamba eyankyaza mwana wa Seeka bakubano baseeka no Africa eri Seeka be baba bafuzi yaŋŋamba baagijja we had to transfer. Kati kye baakola kubanga ya mulembe nnyo yo nga yo physically tebagiteeka ku Terminal 2 baagireka ku Terminal 3 naye abantu abagirinnya mulina kulinyira ku Terminal 2 ne mutambula okuva e Kawempe paka mu city center mugenda kulinya Uganda Airlines bababonereza lwa bintu bisatu bwe baagiwanga time nti mulina kutuuka ssaawa 4 ng'etuuka mu 7 ne bagamba n'ennyonyi abaaki oluusi babagirinze ssaawa 4 n'etuuka ssaawa 1 ku makya kati ne obwino obujjamwa Dubai ne yakiŋŋamba muwalabu na wali era we nakibuuza ku bannayuganda abali ne bangamba wisdom gwe genda ku Terminal 2 otuuka ku kisaawe olabe bonna abayuganda abalinya Uganda Airlines we balinnya ngenda ku kisaawe ngenda okukibuuza ng'era abalinya Uganda Airlines bava ku Terminal 2 n'otambula okuva e Kawempe paka mu town bakubonereza bakungu bakulembera Uganda Airlines indiscipline arrogance na busiru bwabwe kyava ku management ya Uganda Air nga babagamba kubanga ennyonyi ezigwa ku Terminal 3 Dubai mulina kubanga bagamba ssaawa 7 oh you are on time bagenda okulaba ne baga no ennyonyi empya tekola bwetu kati basonyiwa ne bagireka ku Terminal 3 nga yo kubanga yakabi mpya wabula abagirinnya ne bababonereza mugende ku Terminal 2 muva Kawempe nga mutambula paka ku State Square bwekiri era we mufuna basi nga ebatwalako nga mulinnya bwe bateze oyina tambula kisaawe olaba okubonereza Faruku kwe tuliko n'endiscipline y'abatwala Uganda Airlines because bo bamanyi tikiri kyabwe si kyammwe mbu balwana bakitaye balwana kiki ekyo ate kati nkujjira kwekirala nze bwayi nali soogerako najjo Ssenyonyi yaŋŋamba wisdom you gave us the media hype gye twali twetaaga balina auditor general's report ekwata ku bulyako obuli mu Uganda Airlines naye nga tebalina media jjukira bano ngenda kunnyonnyola management ya Uganda Airlines erina abantu ba media be yawanga ssente nga tebabijjaayo kati nga Jolo Ssenyonyi report yagiraba naye nga yeetaaga bwagenda mu New Vision tebabikuba kati baba bali awo nga bakutte ku mutabani w'omulaalo nenjibawa ensi yonna neetegeera ne babayita ku lwokubiri kiri eri waggulu yaŋŋamba wisdom thank you eyo komiti bali kumpita kuneebaza officially ogenda kulanga ngenze mu kakiiko ako kuneebaza anti Jowero Ssenyonyi buli we yagezangako okuyita bannamawulire okubagamba ngenda tandika bampadde ripooti waliwo ebikyamu ebiri mu Uganda Airlines nga ngenda obigamba nga buli wamunamawulire aga tetujja bikuba bali bagisasula basasula media yonna ngenda kunnyonnyola ngenda kunnyonnyola okubika media ki ezawa ne basasula basooka ne basasula online ate mainstream katika nkubule Uganda Airlines yakola nedya TV zonna ezakabi wano neziwa obulango ezino company ezikola zikuwa obulango kakati nezita kati kibanga ekitegeeza indirect totogerako ekibi tukwa milioni 2 buli mwezi ate osobola otogerako ekibi business ebeefa kati wisdom wenkijjayo n'enkikuba kati kyagenda viral ne babayita so Jolo Ssenyonyi n'abayita ku lwokubiri nze nkikuba ku lwakutaano n'abayita ku lwokubiri naye anti bagamba nti kayoba yabaseetinze babakwate gwe kati kankubulira ekintu kimu Faruku
Famanyi Katonda gatuwadde wano ne febo gamanyi gwe. Nagamba omukazi namugamba yanvume line 2 mu Lunyarwanda. Ne mugamba ekisooka wano lulimi lw'oyogedde Lunyarwanda numanyi because I'm half a Rwandi. Naye bano boogera Luzungu n'ono omusajja omusiraamu ayogera Oluganda. Ne mugamba kati kankuleke kankubuuze wano ku kisaawe olabyeyo bendera ya Rwanda. Nantuna bwati ne mbuuza bali wano bendera ya Rwanda kangende ku page. Nengena ku Facebook kayo Wisdom Official n'ekikuba abasajja babaleetera kati kanta arrogance bangamba natuuka late era baddira tiketi yange ne bagiwa akacceri akamu ne bagikuba ne bamanya n'erinnya lyange eryokusatu hali nalifuna mu P7 nga banga nsiina ku name ne baliteekayo kati nga beerabidde tinze nyina tiketi y'emmotoka yange time gye nayingira natuuka ssaawa mu kitundu kati Ssenyonyi yagenze father n'afuuka police bagenda okizula for the last 3 months Uganda Airlines buli Lwakubiri na Friday buli Olwokubiri n'Olwomukaaga ebejjudde Uganda Dubai bakutte route omunga sample ne babala bagenze okizula myezi 3 buli Lwakubiri na Saturday Uganda Air egende ejjudde naye ekulaga mu myezi 3 bakatambuza abantu 2 bokka kaye no si malisi kiri muri report ate batezo aleka kati chumani asajja bakora balokubana abasajja je tubonera mu kasana kaye bazimbye za kedi bazimbye zi fulad bakuza kira yonna ogenda omusajja n'olamuza ttaka proti ekira ne bagamba milioni 2 ye nakwata n'asasula kubanga sente zafuna za bwerere mbulungi statement void ticket bakizudde nga Uganda Airlines mu myezi 3 the last 3 months yakatambuza 200 people kati ne bangetambula buli Lwakubiri kumeka bo babaze ennaku etambula ennaku 3 mu buli wiki etambula ennaku 3 kati bo ne bakwata buli Lwa Tuesday ne Saturday yetwala bameka enzo kuba etwala 10 oba 2 ngenyonye gira nedda anti myezi we etwala abantu 2 nga bogamba etwala bameka capacity yayo kati wiki emu wiki katubale enyonye ya capacity anti kati enyonye ebera 2 plus wegende jude sitegeeza route emu ebejjude Faluku zine mbwe zitubye senyonyi nagabana kati myezi 3 wulira bo bamutula kyalaga mu myezi 3 batambuza abantu 2 kati Senyonyi kyakoze nakwata sample ya naku 2 kubanga abaana bamulabudde bamugambye tutambula nnyo ku Lwokubiri ne weekend ku Saturday ndoza batambula Lwakubiri na Lwakuna na Saturday kati yakutte Saturday na Tuesday kati yagenze kizula nga bo balaga mu myezi 3 bakatambuza 2 kati Senyonyi nakwata lunaku lumu nga lumu lwokka luba lujjuza abantu ebyo 2 nebo bakulaga aba abantu babatwala mu myezi 3 myezi 3 Faluku embwa zino era Faluku tobola bettaka mu Uganda lirinnye obwavu bututta ogenda boti nogamba neba nabasitula ebizimbe ekira bawa bo bamanya eno wiki yono weekend ala yono basekabanya weekend ala yoli balinga bido abulaba Eagles production yaberanga bwe Christmas yo Valentine yo mayinja tukuwadde gaba simanyo kati Uganda Airlines manche baddeko nga basekabanya ennaku ati kati sente zigenda bagabe sente kati ngezo zibajje myezi 3 ziba mmeka Faluku tuli ku ticket emu omwana asasula okay katubale milioni 1 n'ekitundu but time abantu 2 zesene mmeka Umanyi sente omuyayiza abakola gwe abakola nyingi kati ekyo bata void tickets bafulumya 2 bafulumya 2 oba wabatafulumiza 2 akola bwati banenge bano bayaye obukinga balaga mu system nti oyingidde gwe Faluku sakoze oyingidde bojjo sasura takuyingiza mu system tekire kiri duplicate takuyingiza kati olugira bwalaba ng'ogenze Dubai ng'akujjamu kyovola abaana abava Dubai abamu atuuka ku kisawe ng'akomawo namugaa nnyonyi ekulese kumbe bo balina kye bakola balina early flight Uganda Airlines weba egambye nti jangu ssaawa 4 ez'ekiro esobola okusimbula emu
abagiragira osimbula bagitwala ababeera Entebbe lwaki bagikoleramu diiru Anti kakati jukira abamanyi nti yakuwadde ticket enfu void ticket Uganda Air wajetoloola nnyo no nze kugenda bagamba ngenda bakuba nze bitongole ki wano byongamba nkikuba paka kutaka kati bwova ku ekyo ne basooka batuula bwe baali baleeta yennyonyi eyakabya ya Uganda Airlines baleeta bateekawo budget ya million 7 plus million 7 mu lukaaga 7 aha bwe baziteeka zakulabirira abantu by that time ku mukolo ogw'okuzireeta welcome party kati yali ku kisaawe Entebbe 7 plus 8 mu mmeka kakati Lwakana Rugunda yali akyaliwo n'aleeta abantu buli ministry n'ereeta abantu bagenda okujja ku kisaawe tewaaliwo sumbuusa tewaaliwo ki waaliwo amazzi nga kampuni egabadde ku bwereere ne ge baayiira ennyonyi ga bwereere gali ku kisaawe omukolo gwali gwa 1 hour kulaga yayonoona million 7 mu 8 mu simanyi mwenda kati baamubuuzizza waleeta fenoni sound ye yakola tenti zaali za zaabu omukolo gwali gwa 1 hour tebaalya na kyamisana tewaaliwo gwe baawa padyemu nti wemugenda ku mukolo Lwakana Rugunda aleeta basooka kuyita abantu bina ne babongezaamu 6 ne bajja waaliwo mazzi kampuni gabaladde ag'obwereere ne ge baayiira ennyonyi gaali ga bwereere ennyonyi nejja kyeyakola yaleeta tenti na ka microphone aka Museveni ajja ne microphone ze kati tugende mpola ongambye omukolo gwaliko abantu bameka 6 miliyoni we ziba 7.78 kitegeeza omuntu bamusasanzako nga 1.2 yes buli muntu ku average on average 1.2 ke katebe nno n'akatebe katuukira Entebbe ku 2 nga bali akyabo kamwe basajja bali tewali omukolo gwali ku TV era bonna bagamba it was a 1 hour function nti Museveni yajja eddakiika zaali 15 ne bana abaatuuka before ne babawa amazzi Museveni n'ayaniriza ennyonyi n'ayogera omukolo ne guggwa buli omu nadda gyadda naye nga batudde ku obutebe bwa airport bubeerawo tubuuza million 7 plus zagenda zino embwa zirya Faruku ebyo byonna biri mu report biri mu kakiiko Jowero Ssenyonyi kati Jowero Ssenyonyi yazudde ebintu kati uli akana akantu Jennifer Bamutulaki yali akyali director nga yavunaanyizibwa mu kugaba contract mu Uganda Airlines nga yavunaanyizibwa mu kugaba contract kampuni zajja 3 nga banoonya kampuni marketing Uganda Airlines world over eyasooka y'abazungu yabasaba million 3.2 buli mwezi nga yagenda kikola world over eyaddako ne basaba million 3.6 gwe mutwalo gwa dola nga akikola world over online bitya per month ne wajja kampuni nga ye Uganda bagita Bavata yo nga tegenda kikola world over kuba yaba na Uganda ne basaba million 15 buli mwaka buli mwezi manya nga tegenda kikola world over 10 mega bali abali basaba 3.2 omutwalo gwa dola kampuni zi marketing world over zimanyiddwa mutwalo gumu per month nga contract muina kola ya myezi twafuna kati ne baleete ye Uganda tamanyi na New York ku marketinga nesaba million 10 Bavata yawano iyinge nakula erinnya lye libuzabuza bagala giyita Avatar bakubuzeebuze kakati abayo Yawe Mavata contract eya million 10 biri mu kakiiko buli mwezi otyo kati nabaye ekyewunyisa Faruku bagenzo kizula bana abantu nagamba sitaani wali bavaamu sitaani wali we bali va mu geno government ogenda kula Museveni nga dduka emisindo kuyita Busegaawo bakoze batya bagenzo kizula ng'omukyalo we yali asaba omulimu yakosa box number mwabatamanyi box number PO box number akasaduka ka box ke yakozesa aka 8 simanya force 8 whatever ke yakozesa ke ka company ya Mavata yerabira kati ne bakizuula either bintu ebi company ye ne omanyi kubanga wabeera oba hidden directors Sudiru asobola okujja n'agula company naye nga yeekwese toli mulaba ne bakulaga abantu abakikkirizibwa bagenzo kizuula nga we yali asaba omulimu yakozesa kasanduka ka box ka company ya Mavata yali waadinga million 15 per month kati labayo bwe bambuuza omanyi yakoze
yaga bannange eyo kampuni nali sigimanyi Joel Ssennyonyi namukunya yamaze omukunya namugjamu ekyama namuga ebyaddala gwe nali manyi yali pastor eri akola mu kampuni ewe nali alisaba omulimu ye yanyamba nangamba nkoseeko kasanduka ka box akaketi yangamba nti ka kampuni ebyo ngobingamba Faluku otegedde engeri gye babba mbupa era Faluku nagamba kati bavata yeekoze omulimu gwayo ate waliwo nga bagisasula neekola gurwa ne marketing ekintu rutu kize tufunye ziri mu Africa wetwagenda mu America tukyalinayo n'emisango ogwa eya London rutu ekyaganye because you need companies ezimanyi okusaba zipromotinga Uganda Airlines nyonyi yakabi naye bano beewe emirimu nga tebasukka wano kira kakati ziri kampuni ezirina okumarketinga ne tufuna rutu za America ezya London Paris bazimma zazisaba mutwalo kwa dola abantu abali serious kati twabamma katulina rutu za Burundi Bujumbura bameka bagende Bujumbura era rutu etukolera sente ye Dubai kubanga abaana basiba bagenda Dubai je tulina kakase naye kakati ziyeza aba diplomat ati Museveni agamba alese Uganda Airline kukyusa kifaananyi kya Uganda kati ennyonyi inagenda New York London Paris Brussels tukuba Bujumbura what is in Bujumbura ng'ogyeko emmese n'ebiyenji otegedde kati omukazi oli yatuuse Joel Ssennyonyi n'amukunya n'omukazi n'akwasa n'ennaku yatuuse n'agamba Jennifer Wamutulaki nti I have nothing to say bambuze ebibuuzo nga tasobola biddamu n'agaana n'asirika ne bamubuuza Joel Ssennyonyi n'amugamba mama nojja kwogera katuumulemu okomawo oyogere bwe baakomyewo n'agamba mbadde nsaba chairman ebibuuzo byonna bye mumbuuziza nzireyo mbiddemu in writing Joel Ssennyonyi n'agamba totumanyiira tukuyita mu kakiiko kwogera kubanga jjukira omukazi yakitegedde akakiiko ka Ssennyonyi kali ku level yemu ne high court kakukwata ne kakusiba nga ne Museveni takuwolereza jjukira Museveni ndi yamuwolereza nga tamanyi birala kati Museveni jjukira Museveni film star bw'alaba kuyodde yaavaayo Museveni film star oli yakulala ba film ze Cambodia ne Vietnam bwe bakuyola ngadduka asobola okwogera nti amanyi sipapa kati Museveni asoloka mu Museveni asoloka mu vako sirabanga ku sipapa kyeki toyinza sipapa ndeka ne mu bintu akatogoto katabika Museveni era Museveni kyali kanga bannange simanyi sipapa bannange simu Museveni bw'atyo eyatugamba yono omusajja gundi era yagamba Museveni atogenza n'oleeta sipapa toleeta Museveni yeganye dda sipapa yagambye ekyo ekifaananyi bakigatta bugasisi yeye oyo sipapa gwelindako Museveni wagenda okwegana ba presidential advisor wano jjana ajabaga bani benawo omulimu mubakwata kaye ebintu ebiva mu kakiiko otuuka n'onyiiga n'oseka n'ogamba ki ekigenda mu maaso kati Faluku ng'omuntu ofolowinga bulungi ebintu bino kati kyekiri Bobi Wine kye yagamba tubalabise kubanga be bali mu gavumenti basobola obuteesiba ne Faluku kangubule Faluku nkubule ekinkimu bino bikaabe ensi Uganda tegenda kuggwawo Faluku kati kankubule Faluku okimanyi ndi mulokole bana abantu bayiga kye babbira mu ddiini y'abalokole tebalokokanga bakola bati babbira mu balokole akuba kadi ya kirokole bana balina zirizi n'ebiteega tampulira Holy Spirit mu kakiiko anti Holy Spirit budde kikabayita Holy Spirit ne pastor bakange Joel Ssennyonyi simanyi gundi yali ya pastor simanyi oyo anti ye pastor Mavata ye Mavata company Mavata ye company gye bawa million 150 agamba mwali mu pastor mu company eyo ne bambuuza pastor yali director oba naga simanyi ye yampo kosa akasanduka ka box ako ne bamubuuza amanya ge tagoogera anawulidde mbu waliwo ne contract ezaali ne ba online journalist anti kati labayo bwe mbakubanga ngenze ku kisaawe bakwata tiketi yange ne bagiwa waliwo kyali gwe bagiwa yeyita buloga bitya n'abalala ne bagiteeka ku online kati basasula bakyali bana ba online journalist ba buloga independent smile bichi babasasula okweka obukyamu bwa Uganda Airlines bo tebakulaga kituufu kyekibasasuza jangu yoza akazigo kyovola abajjayo tiketi nga beerabidde nti nina tiketi y'emmotoka anti kati woyingira ku kisaawe entebe bakuwa ticket time joyingiriddeko ebaako kati baakuba tinatuuka ssaawa 3:30 bwe bakuba 3:30 kyovola emusiruki naye yakwata ekyo kati emusiruki kubanga ye mugezi nankubira ng'ali ku online
ne mugamba taata nyina obujulizi mbulina Uganda Airlines nempita mu meeting zino contract zenalabye ezo bosimayo buli mwezi babaswa 13 baba wa milioni 13 ze milioni buli mwaka kati kankubule bloga ngatula butuzi kuyonja kafaananyi kulaga kifaananyi kitaliyo gwe mulimu gwe bulimba kankuwa example bw'oba ova mu Dubai ennyonyi actually kino kikulu kino kyewunyiza Faruku bw'oba oli Dubai njagala abaana b'e Dubai oba gwe kigezeeko bw'oba e Dubai ng'oyagala kugula tiketi ya Uganda Airlines tiketi bazigulira ku kisaawa awo oba kineba ng'eraga ezebwe bakita batya waliwo ekigambo ky'oluzungu nga it shows it balina ekigambo ky'oluzungu kye bakozesa mu by'ennyonyi nga tiketi eraze eze ku kati bw'osasula ng'esobola ku displaying anti kituufu osasudde bw'ogenda ku Emirates ng'oli Dubai n'ogula tiketi ejja Uganda mu ddakiika 2 awo ebe eze ku system nga buli omu alaga nti oguze tiketi egenda Uganda bw'oba Dubai ng'oyagala kukosa Uganda Airlines this is I stand to be challenged in court bw'oba Dubai ng'ogula Uganda Airlines ticket tewaliwo n'otuuka ku kisaawe kye Dubai bw'ogenda ku desike yaabwe tebasobola kuguza tiketi ajjukira ky'olina okukola olina okukubira Faruku e Uganda n'omuweereza ssente n'ogenda ku office zaabwe okugula tiketi omanyi lwaki tasobola gigulira Dubai anti mulimu void tiketi mulimu ez'ebicupulize baba baatubuze kati gwe w'ogigulira Dubai osobola okyankalanya sisitimu yaabwe olina kukubira muntu Uganda n'omusindikira ssente ku ssimu n'omugamba dduka eri ku Victoria University onsasulire tiketi kati ate bw'agisasula ofuuyirira akagalo edisplayinge bweta displaying anti esobola kudisplayinga ennaku nga 2 okuva ku olwo omanyi lwaki kikikola ab'e Dubai bakitegedde kyenjogera omanyi lwaki kyekino nti bo baddira mu system nga tiketi baazituuze ez'ebicupuli kye bayita void tickets kati nga gwe osobola okugula neetalaga nti oguze ate nga bakulaze nti mulimu ekifo kati kaye ekyenjagala ebintu bino tuyambagane Uganda Air ine okukola otya because kuba nalabye waliwo ne commercial simanyi PR simanyi wa commercial corporation simanyi biki naye ne bamugira ne bamukunya ne bamugamba abantu bano bafuna batya contract n'oli abasasula ngate Jennifer ya signingako kyatona asasula owa finance ate ye nga talina ko si waliwo n'atayi bamugamba mu muzee n'atayina bitabo gwe bidde Jennifer bamuwa tebereza asasula company milioni 15 buli mwezi to market Uganda Airlines bamuwaye milioni 5 agende mu Zambia simanya wa marketing jukira ina company etakoze che mbwa marketing waliwo enkungana agende nga naye afuse kati mugereza wa Uganda Airlines bamuwa milioni 5 ate yagenda teyagenda bambuuza mama waziza sente n'asirika no answer bano bakunganya buli kasente akubba bilioni n'ataano yagakima bamuwa milioni 5 teyagenda kati eno Uganda Airlines bagitwalanga yaabwe siyo kati kambabuli ekintu kyembadde temutamanyi Uganda Airlines eyo giraba esobola okuba mu bbanga ne bakuba essimu ekebeeko omulwadde gwetwala wallahi yekka ne babajjamu ne babagamba etuuseko ekizibu omulokya ennyonyi yali egenda Bujumbura nekyuka nejja nekka ne babajjamu n'abuuza kiki nti akanyonyi kagudde mwingi kaye ennyonyi eno tereera because bino byonna biraga eno kutere ebintu bya Uganda oterera nagamba President Museveni Lumunga musanze kino kiddamu ne wano dira abantu baganda bo obajje mu Uganda Airlines actually no namugamba dira your family people obajje mu ministry ezikwata ku bantu wano bajje mu education bajje mu health kati bajje ne mu Uganda Airlines bajje mu agriculture ministry ya agriculture bajje kubanga ebyo bikwata ku bana Uganda naye ekizibu Museveni kyayina nti kati family yagejja afuka extended ayina bamuyita jjajja senga anko bitya bangi bwe bajja mu Uganda Airlines bewe emirimu tebatwala nti bakolera bana Uganda actually balabanga mwa baba yamba gwe kubanga ennyo ine wegenda nga nkalu yetafaayo yo kimanyi nti nekira kye bazudde waliwo abakungu be bawa tiketi naye nga zabwerere bali mu kakiiko kakyolesa ennyonyi bo nga balina tiketi eri unlimited wayagalira wagendera oba agenda Bujumbura oba agenda Tanzania bagayi betwogerako balina ssente kati bo bagitwalanga yaabwe gwe tebakumanyi naye tuli ku famire era kyovola ngamba nnyo abantu
abatubye wano they are not yo yagwanga yaki oba abatategeera temuki baliya ku Western region as region naye waliwo family ezimu ezitubba nti ono no kubanga nali njogera no Faruku nga mbagamba Western region obwavu obuliyo bazudde Shema ye district kati esingo obwavu naye baganye kyogerako ne mu report bwegenda yo labe webaku okukola scan mu rubuto lwo omukazi w'olubuto scan balina kuvuga paka mbalala owaye tugende wa Yawe ebintu bya Yawe wabirabe ebintu bya Yawe Eddy kaye Faruku nina ekintu kyenjagala okugamba era kino kitegeere Bobi Wine buli lunaku banoonya engeri gye bamukuba ne famire ye Faruku Museveni ayagala okuba Bobi buli ango yagezaako mukyala omwana wa Bobi Solomon twagenda okuwunzika nga Eddy Mansita wa Sentigundi eri Kisubi nga yinga ali ku birthday ya mukulu ne tukizuula nga aliwo n'omusango bamuvunaana naye nga Kayihura yagutuulirako fayiro ng'ali ne musajja munne kati tugenda tukizuula nga teyalina nakuba Eddy Mansita wa ssomero eryo kati nga bamuwa mission kuba mwana wa Bobi otegedde nga ku lunaku lwe bagamba nti basanga enjaga mu kesi y'omwana wa Bobi kamera bagamba kubanga baite bamanyi nti Bobi Wine agenda basaba mu lujjudde lw'aba parents nti mulina CCTV kamera mundage ku lunaku olwo omwakwata enjaga bajja ne bakebera kesi y'omwana nga n'omwana taliiwo ne bagatwazuddemu enjaga otegedde kye ngamba ndi ku kya Eddy Yawe kati batuuse ku Eddy Yawe waliwo kali akasajja ak'obulevu kagamba banjo man ku TV nga ndaba bwe nti nenjiro kaaba bali babala abantu abagaggawa ne baleeta muganda Bobi Wine gwayita banjo man bino bireeta nkunganya nkugire ku kya Eddy Yawe ne bagamba nti banjo man agaggawalidde ku masannyalaze gabba mbugegamuka ne twali tuli wano ku TV tayebwa deputy speaker wa parliament ya Uganda abayu ibbi balinye omuti ne bamugamba 7 mita nfu amasannyalaze ogabba nga biri bwe biti ku TV najja bwati n'amaje n'abaga mukirye n'abakwata nenga kiri kyakola ki ekyokubiri n'obubba amasannyalaze osobola okuzimba ebizimbe banjo man byayina kati baali batandisa ku banjo man nga baagala muteekako nti abba masannyalaze na mubbi kuba Bobi Wine kati ekya banjo man ne kiyiika kuba banjo man Faruku kimanyi mu family eba Eddy Yawe y'omu ku baana baasooka okufuna ssente bwe kiri banjo man mumanyi kati nzija ku Eddy Yawe obantu njagala kutunuulira Faruku waleesa akawala sirabanga muwala abeera Bulaaya nga mwana muto tannazaala nga feesa alinga ggolu notunudde bweti no batunuulidde sirabanga mwana muwala wanu nga muto nga bwe yagambye nga tannazaala ng'abeera Bulaaya nga feesa eringa ggolu ng'ako kawala kagamba nti Eddy Yawe yakarwepinze teyakarwepinga akale yakasaba yali akasaba kati zijja Faruku Eddy Yawe katubala abawala akakawala kubanga yewanidde Bulaaya tugenda kulema nalumansi yarana Rena nalumansi ndoza ine wanzalo basatu oba nya I don't know Rena nalumansi aina ne bawe Justin Bash bw'omugatta kwaka akawala akagama akabi bannangolowooza yoyo mwala wanzalo musanvu Rema nalumansi tazaalanga Rema nalumansi akozeeko ne Eddy Yawe lwaki tagambanga Justin Bash nti Eddy Yawe ansaba tudde mazima bakoze okuva mu Dream Girls bonna abaana abaali mu Dream Girls genda okibuuza tetukiwuliranga nako nti abaana abo baali babasabye naye ate ababulufiri twakiwulira era ne bavaayo ne boogera bonna abaali mu Dream Girls we bali n'owoogenda n'obuuza Kayondo agamba oli munaye jjajja munaye omusajja just ekyaliwo yatukozesanga nnyo azini sheno kitegeera ate baali bawala bato nga banyirira barena bakayondo gwe mama kati ekyo kyekyabamenya so mwalo nalimba kati nzija kati twagala tugobere fact tugobe Faruku nalabye video yo oyina ebibuuzo bye wambuuzizza njagala bye tuba tugendako wano abantu abamu abatamanyi Eddy Yawe nga ali myaka 24 katugaba 23 22 yagenda Netherland nga tagenze kuba kyeyo yagenda kusoma sound engineering bwe kiri otegedde ono zalinga 26 abiri something Eddy Yawe n'agenda banange mumpulirize ng'afunye obasekalo babitya n'asoma sound engineering si bino byakulimba mbuvuga basi ndi engineer
waliwo no fala chaliwo every ayogera byasoma okay Eddy Yawe nagenda asoma sound engineering e Netherlands Faruku omuvubuka nga mutonga Eddy Yawe nga ali mu university ye Netherlands tewali report eraga nti yafunisa kubanga kati nalabye oyo mwala nga ambika kino nti ye aba atega butezi kibatu tewali record eraga nti wano nti Eddy Yawe yali mu university ya rapinga ku mukazi yasabiriza abazungu oba bani byasaba nabo oba yazaala by that time ekyo kitegedde kubanga tetuli ntino tuli kono omuntu agenze e Bulaaya n'alaba abayana be Bulaaya nti abagudde mu bugwi Eddy Yawe yagende Bulaaya nga muvubuka kitegeza talina maddugo ogamba mbagudde kuwa Bulaaya nzijja ekirala Eddy Yawe n'ava e Netherlands n'atambula amawanga wuyo America mutuuze wa America you don't know it I know it Eddy Yawe mutuuze wa America Eddy Yawe agenze okuyingira mu myaka gyana something agenda mu 5 omuntu gwensobola ogamba kati nti amusinzo tambula maybe Eddy Kenzo nati tusobola okuddawo nga era asinga Eddy Yawe oyo atambudde Eddy Yawe atambudde amawanga Eddy Yawe ebbanga lyabadde n'abo we yava nga amaze okusoma sound engineering najja mu Uganda Eddy Yawe n'atandika kye bayita Dream Studio nga ye studio esingano mu East Africa actually nga Congo yeri esingano studio ogopa DJ ngeri wali naye beegopa we twakkiriza nti Eddy Yawe studio yali yakabi abayimbi be Kenya kwe kutandika okujja mu studio ya Eddy Yawe kati fe twali tutyogopa studio nemwe twalaba bannakenya nga bajja ne tuga omanye kyabaleetanga sound Eddy Yawe yasoma sound engineering kati tunnyonnyole bya nzija kuona omukazi anti kati anti ntuuka ko omuntu ateke anti omuntu asobola okuloza Eddy Yawe kiyenje abamu balaba ba Eddy Yawe omanye abantu abamu balaba Bob Wine balowooza zebuzi ne bafuna sente ezo Faruku nabagamba jjajja wa Bob Wine walakira yo yali omugagga wali n'ekyuma kya kasooli ndowooza wonna mu Buganda nga yakirina nga olabona omusajja General Secretary wa FDC White Nandala Mafabi taata we yasooka okuba ne petrol station mu East Africa no mu Eastern Uganda kati abantu abo sente zije zibagoberera Eddy Yawe maama waabwe najja n'agula ekamocha abafe baagulanga mu byalo ye yajja n'agula okuva opaka eri kamocha tegeeza tebaali baavu ng'akawala ako kenalabye engeje koogeramu kati nzija asomedde mu university asome sound engineering nga muto tafunisizaayo muwala lubuto tasabye tayuli report eraga nti yazaala kati nzija Eddy Yawe gwoba tomumanyi teriyo muntu mu Uganda ayina nnyumba ya Eddy Yawe nga takola nko mu gavumenti oba takolagana abantu ba gavumenti okikiriza n'owoleeta ba business people wano abayina ennyumba ez'akabi bakolagana n'abantu ba gavumenti diri mwe ziyita Eddy Yawe olowooza ku level gy'aliko kweyaga amaka ani gwatasobola kwanana ani gwasobola okwanana n'amugaana Eddy Yawe nga bamulabye alinga mulangira mumanyize ayogera bulungi kwega oye Eddy Yawe byalina kati njagala okuyigiriza abantu oŋŋamba otya nti obadde e Bulaaya emyaka 10 n'okutandika okukola oluyimba n'owa ssente omuntu nga tewaliwo contract omanyi Eddy Yawe ayina ekintu ekifaanagana mu bawala basatu abaakamugamba nti n'abasabiriza nga kyona ekifaanagana bonna bagamba bonna abasatu jjukira akoze emyaka 25 n'abayimbi bonna Juliana tayogera nko nti Eddy Yawe yali ansabyeko wadde naaka akakawala tekenkana wadde koota ya Juliana kati koota tulati Juliana akuze tekenkana wadde even a koota otegedde tuli ku Juliana oli yali omuto ng'akola ne Eddy Yawe bwe kiri tetuulyanko nze oluyimba lwange nalukola mu studio ya Eddy Yawe bwe nzijjukira and the guy gave me all the time no Bob Wine kati nzijja Faruku njagala Faruku omwana oyo sirina $1,000 naye $5,000 ngenda zisonda ajjeyo message yagambye alina obujulizi ajjeyo message nga Eddy Yawe amusaba Faruku akakawala kayaaye kagambye bwe kati kagambye nti nze nkola ssente zange ezimmala era nnyimba wano nyina ebivulu ebimmala Faruku I've been to Denmark I've been to Netherlands Faruku ngenda kubuuza ebintu biriwa mbuulirayo omuyimbi yali abadde e Bulaaya nga muna Uganda n'agagawala ng'ali Bulaaya ng'ayimbira Bulaaya nga muna Uganda Maddox yamalako mawuwano n'akikuba leeta omulala bafire bongo lero tabagende Sweden wakuba studio zayo zaali za bwereere ng'ate zaakabi
ne bakomanga wano ne bakikuba file bongo yota yakubako ne nambolo oyo na kivubo namuboza so no mwana anonya ki wulira yagambye nzija mu bigambo bye mbwakola sente ezimala mu bivulu Faluku buliriza yagambye mu bivulu ambulire Denmark waja performingira kubanga nze Denmark nesunga waliwo omuvubuka Samson yasasula ne ticket okulaba 50 cent ngaze 50 cent ayimbire dakikaga era ze bali bamusasudde teri yakayana so, ambulire wo wayimbira na nyimba ki Faluku baleme kugeta Uya nza ngambe genda mu Europe gwenvejo genda Europe nza ngambe kwa yagambye buli week a performinga buli week taina unakulata performinga for the last 10 years nze genda ndabe emyezi ejo ebiri ndabe ebifo bya performingira mu na sente meka katika nkule Faluku ebula waliwo wogenda mu bala waliwo kye bayita reception osobola okujja ne gitaayo n'otandika okuyimbira mu ng'ogambye webbala nga byabwerere oli n'asanyuka busanyusi n'agula ekyokunywa naye njagala mbuulire nti nyina ekifo bwe kiti kubanga ebyebulaya bya contract tinyimbira ne sente bwe ziti talina contract ekirala omwana oyo yayogedde ekintu kyabuusizza amaaso njagala kugamba bana Uganda yagambye nti nagamba Eddy Yawe okumwejjako nti ndi gay anveeko Faluku information gwe nnina omuwala gay Faluku kugambye Denmark waba ayagala nze ngenda mu address gye ngenda n'ensula bangambye bwe bamulabye n'olugundi si tebamuzaana na Denmark n'Oluganda ayiga luyige kimu ku kimu yanga that girl I know gay gay esali kizibu kwanga nze nange nyamikono gya gay nze nakolanga ne Juli Mutesaasira era nzo omukubamworeza nga bamukuba mbalina era mbagamba n'obagamba nti mwe musaaga mwe munimba nga amoke bwe yabe mugamba okumwejjako alimba ekyokubiri Faluku Eddy Yawe buli wakola n'omuntu kolabo ng'oli muyimbi mubi oluyimba talukuwa kamba gubulya bana Uganda oluyimba lw'omuwala batandika okuyimba ojjukira omwaka gwe yagambye si kyagujjukira 2017 1917 whatever oba katikale katugale 19 no but way back at 2017 the thing is lwaki terwafuluma tutuuke mu 19 omuwala bye yayimba nze omanye ebyange byakunoonya genda wali mu Dream Studio olabe ne baproducer Eddy Yawe alina abaproducer abasukka 8 alina abaproducing abatanzania simanya abanigeria batya bakwata oluyimba lw'omwana nga Eddy Yawe aleese Moses Matovo wa Afrigo Band si mufu waali najjo fuiramu omulere n'agamba Eddy Yawe now Eddy Yawe no si music kiki omumanyi mwenye bamita Moses Matovo ine linya mwenye baine linya nickname wa mwenye yajjo nga bamusasudde azofuira kubanga Eddy Yawe baleta inse bino na bino nyereza gena ku Dream Studio Eddy Yawe Dream Studio yajereze mbaka studio eya kabere bulaye emyaka 10 mutajjukira kamocha laba malu muna Uganda yakabera obera otie bulaye emyaka 10 nga tewazali bwayo nga tojjukira kamocha ojjukira bwa obuwala nawo obumanyi buba bukopi akawala kagambye kakabere bulaye emyaka 10 muna yasejjukira obufo bwa Uganda omanyi mbadde wano ndudde sibujjukira obwo kamocha Eddy kale katukiriza kubanga studio zonna ezakabi tezibeera ntinda mbuzibeera mu Kololo genda mu America otegedda kati studio ya Eddy Yawe ogituukamu ena producer abasukke bwe yatuukayo nga n'amasanyalaze tekuli muri mwezi Eddy Yawe akola mu UB tofaayo anti kaali kanaku ewa Eddy Yawe ojja bwoti okulikodinga amasanyalaze ne gavaako ngo bwoba wasasudde sente zisasulwa omuyimbi bakuteerako generator bwoba wasasudde bya kivandulu tebagiteekako kwaye bateekako generator erinene kati bano abayimbi ngaabo bwoba tewasasudde nti oluyimba nataddewo miliyoni zange ezo tebateekako generator lwaki tebateekako kye nazudde wali ekisooka oyo omwana teyalina sente ekyokubiri nga naye banateekako generator muyimbi mubi ayimba bubi anti nkugaye Moses Matovu yagaana otuteekamu gundi oluyimba yaluwulira n'agamba Eddy Yawe nti ono si music naawe Matovu yagamba ono si music naawe gwe Eddy omwala ayimba bikyoyo ate oluyimba byamulema Eddy Yawe genda olaba abayimbi bayimbye nawe Eddy Yawe nga tanayimba naawe
asooka kumalanga omwezi ogu ng'akutraininga amaloboozi na adlibs. Genda okibuuze Bamasake, genda okibuuze Karo Nantongo. Karo yali muyimbi n'agenda wa Eddy Yawe, genda omubuuze banga kiri amalaawo nga bali mu kuyimba. So kati omuwala anti nzija kati Eddy Yawe oyo omuwala yayogedde ekintu omanye naale musingezi eddira omuntu kiyakozesa kino kyakosa ne kino. Karo Nantongo maza mukisa Karo Nantongo anti tugatseba Karo yakuba oluyimba ne Eddy tukigale ne Masa Mukisa. Kati oyo omuwala byo byagana kubanga bagana okubamu omulere baga ono si music kwayimba bubi. Kati katudde kubali ababiri bonna baali bawaabidde Eddy Yawe nti yabatera yabasaba yadda mu mpaako kibatu gye twawunzikira benenya. Ekyokubiri goberera kino bonna abawala ababiri abaali bagambye Eddy Yawe nti abasabye ekibatu tebalina wadde police reference, tebagenda nko mu kooti. Olukwe byobo kyagoba bonna Masa Mukisa ne Karo tekuli alina wadde voice wadde record kubanga oyo mwala agamba Eddy akuba nansaba nanga jangu mu office jangu ku hoteli. Oyo mwala omuyaye nga wamulabye amulikodinga era omuntu omulikodinga atweka audio nga amulikodinze. So NRM yakozite kati kankubulye Faruku gwe kyotomanyi nzo ndaba Faruku ngenda kugamba tewasobola kuba muwala wali mbwaze ebyo gafula. Ojukira omukazi omuwala gwe wakwata wali n'agamba nti ali girlfriend wa Wisdom. Bwe yajja Uganda bamubuukira era wali n'addayo. Kansoka nkunyonyera ebintu bibiri. Faruku waliwo kye bayita stardom. Waliwo omusajja asobola okujja okukwana omukazi ng'amanyi oyo mukazi wa Wisdom. Otegedde? Ng'ekya Wisdom kye kimukwanisa. Otegedde? Era abawala bangi asobola okujja ng'ayagala tukole tweyite nga nze mwami abantu bategere nti ono girlfriend wange afuna abasajja abakola ki abamukwana. Oyo omukyala gwe walaga oba omuwala gwe walaga UK n'agamba nti girlfriend wange abamubukira gwe bamanyi kuga yajja wano kumpi mwezi mulamba kubanga wabeerawo abasajja ababa baagala Wisdom omuntu gwayagaddeko ekyo kimu nabeerawo ne bana baagala omuwa emirimu abanoonya Wisdom. Otegedde? Kati olaba kyagwa kunze kati nkwadde example gwe wamukolako interview na nekagenda viral nga bali mukyala wa Wisdom yabadde wano. Kati tuli kuona Eddy Yawe ono omwala omulaba Karo ne Masa baali banoonya mannya mu bubi. Ekizibu Eddy Yawe ayina ekintu ayina amaanyi ababaana Katonda abawa omwogerako ekigambo n'azinga bw'ate emikono naga tewali buzibu n'okeera n'ojja weka okwetonda. Omukazi oyo omwala oyo yayogedde ekintu njagala kigamba abayimbi. Etteeka lya copyright ligamba litya? Ligamba liti bw'ojja mu studio nga mugenda kuyiiya oluyimba abantu babiri musooke mukole endagaano nga temunnaluyibya nadduyimba. Wabula we mukola endagaano nga mumaze odduyimba eyo eba null and void. That's a copyright law. Bwe nzija bwe nti nga simanyi bye ngenda kuyiiya nentuuka ewa Nisenule nangamba okay oyagala tuyiiye luyimba kinti bwe luti kakati nsooka mugadde katukole endagaano bye tugenda oyiiya byange oba tugabana tutya. Eddy Yawe oyo omuwala yennyini eyeyita owakabi bw'abeera Bulaaya yagambye nti Eddy Yawe yaleeta oluyimba munaye nange nenjamu ekigambo kimwe kitegeeza lwaffe babiri lengera empuuta etamanyi copyright law. Bwe mba n'oluyimba lwange n'ojjamu ekigambo kimu n'ongamba n'eyimba kino kye kirungi tekirufula kuba lulwo. Karo Keti ye manager we Keti aludde mu bya music. Goloza lwaki Keti teyavaayo n'aga Eddy Yawe yabadde asaba muwala wange yategera bya kiyayi era gye byawunzikiranga Masa yeetonze kubanga Masa yali anoonya linnya. Masa yayimba ne Eddy Kenzo situfu oluyimba ne lujja naye nga mu bantu Masa tebamutimba ku bipande n'ayagala okukola akabadi ku Eddy Yawe. Buli bantu bonna ab'enkyukakyuka bagenda kuyita mu bakazi bammwe. Olaba baganda ba Eddy Yawe kati waliwo info bali mu kunoonya baganda baabwe bawala bwe babafuna bagende ku babba baabwe batemere babba baabwe balabise basista ba Bob Wine. Kano kubyenjogedde bikwatagana nkuwulira bali mu kunoonya basista ba Bob Wine agaliwo bwe babafuna namba bwe bati actually kyenjogera info gwe nafunye basitandikako dda bwe bamala mugenda kulaba omwaka ogujjawo
nga basista ba Bobi Wine buli omu atandise ofuna ekizibu mu maka omusajja yakyanza omusajja amukubye eriiso akoze atya baagala batabulanga famire kulaga nsi teno famire gye mwagala okuwa obuyinza tesobola otyo kati kana akawala okalaba Eddy Yawe baagala muzingako kubanga balowooza ti Eddy Yawe ya producer wa Bobby ya backbone ya Bobby ne batamanya nti Bobby yafuna dde omusajja gwe bayita Dan Magic bali bakimu XP kai ono omwana bamusetinze Faluku wenarem Faluku obadde ki olaba banoonya wisdom nakugereza UR ani amusetinze NRM yagulawo government yagulawo da department ng'ekera kumacha kukola kintu ekyo kunoonya ngeri gye basuula famire ya Bobi Wine yonna okuva ku mutaasembayo Dance Vibes paka ku mukulu Shamani Nyanza obadde ki kugambye kati gwe Banjoman NBS yakuba omutwe ngega Banjoman agaggawadde mu kubba masanyalaze bameka Faluku bameka babba masanyalaze Uganda nga tebagaggawala Banjoman alina ebizimbe wano netakola nko mu government oyo gaya asolero bagamba abba masanyalaze NBS yakuba bwe jajaba Banjoman twabana bya Banjoman nga agaggawala muto oyo gayi mukozi Faluku tokimanyi jajabi mu manchali wange enkuba etonya n'okutonya n'agenda kumwala n'akola bwati n'addira akatimba n'akateeka mu mazzi asobole okukwata ku musenyu afune wulubalo ng'ezo so ono omwana anoonya femu na gavumenti baagala anti kakati baagana Bobi Wine okuyimba baagenza okizuula nga Eddy Yawe buli wagenda okuyimba jukira wayimba leka tukigale ng'ali mu America ng'amala akola kano leka tukigale kayo jabula Eddy Yawe baagala mukuba gwomanyi bukyalaga nyumba eyo ebitongole bya gavumenti ebyavaayo bamunoonyeza mu musolo bamubuliddwa baagala mukuba balowooza ssente ezigira Bobi Wine ziyita mu Eddy Yawe ebirala bikyajja gavumenti erowooza nti ssente eziyamba Bobi Wine ziyita mu Eddy Yawe kati baagala mukuba banoonya studio ye n'emisolo nisooka kigaana kati baleese muwala Faluku teri muwala oyo si yasose nga baali baagala kosa Martha Mukisa bawa diru bajwa abo n'abaana genda obalabe Martha Mukisa bamuwadde producer wa Kalo Nantongo we I mean good manager wa Kalo Faluku wajje wange nze sogera bya manager wa Kalo we genda nawo Martha Mukisa we bonna abawala abagamba Eddy Yawe yali ansaba ba manager be obadde ki era diru we yagaana Kalo yajja n'agenda ku Farida Nakazibe ne yeetonda n'asirika oyamanya kati ono n'agamba nze njimala ono ate akola mmeka taggambye nti nkola mulimu bwe guti kale yantugambye nti nansi oba yandigambye nti njoza toyi kwano okoze nze Faluku nze ebula nsolo okoza toyi kwa kulimu ssente yagambe student oba doctor oba asoma ku myaka 10 ate student yagambe mbu ssente azijali mu kuyimba ebibalimba kati ebulaaya Faluku government eno giraba yagenda e Canada ne balabanga bwe batadde meeting ya BNRM wadibye ne bagitwala mu kyalo ne basomba abantu okuva mu America okujja okwattendinga genda ne ssente eziri mu San Francisco just to attend government ekisooka yawa abategesi emitwalo 10 ejja $. Kati waliwo wano okusomba abantu golesa babasombera ate buli WNRM alina visa ya America ateekeddwa okugenda nkunkuŋŋaana ezo okujjuza ku bantu so kati Eddy Yawe bannayuganda n'abalabye leka baleme bakwata offside Faluku kati bannayuganda mbannyonnyodde bazze ewaffe ne balaba ekizimbe kyensulamu kuliko abapangisa aba ssente sijja zoogera ne bambala emyaka egyo kyayingira ddala ne mu system nga tebambuuzizaako they assessed me nga tebambuuzizza nalwanye nabo nendaba nga siina ki we out ne ŋŋamba kansasule eno gavumenti egenda kugwa nja kuvayo mbe mujulize ekwata abaakulemberako URA so no omwana talina Eddy Yawe talina Faluku omwana oli Bulaaya yagambye nti Eddy Yawe ajjanga wano n'agenda mu hoteli n'ankubira atuwa recording Faluku ekisembayo ku Eddy Yawe alina omukyala mu Netherland alina abaana ba Eddy Yawe oyo omuwala nga w'omulaba Eddy Yawe n'abanga musumba bwatu n'atalumba mukyala wa Eddy Yawe kati Eddy Yawe kale malaaya tukkiriza ate
Malaya alina abaana bameka Netherland. Alina mukyala we n'abaana. Oyo mukyala oyo muwala, oyo muyaayu, yandibadde agenda wa Eddy Yawe. Omukyala wa Eddy Yawe mu Netherland namugamba munnange baawo. Namuwa ssente zange ez'oluyimba. Neraba wankwana. Tabirina. Ate biriwa. Era Eddy Yawe yegendezi basobola okufabricatinga. Ate ekintu Eddy Yawe mutuzi wa America. Bwe baleeta eddoboozi nga baligasse. Nga baligasse. Ye alikwata bukwasa alisindika America. Na government bakozesa. Nze kugamba babiri. Era oyo mwana wakwanga akyali Bulaaya. Ababiri abagamba Eddy Yawe. Ntino atusaba. Bamanager be NRM. Owakalo nkyogera wano baveeyo no wa Martha. Mbamanyi. Era babasasula mu COVID. Bamanager abo. Kati gwe Faruku kati noyo mwalo ogena kati bano bo abawala baatuuka ndowooza ne kibalya bo ne beetonda. Kwa on record beetonda. Martha yatambula n'agenda wa Eddy Yawe wuwe ku studio wali. Tasobola mutwala mu lubiri lwe n'afukamira n'amwetondera. Ne manager wa NRM kati ne kana akawolo ogenda kala ku buyaayi. Mpunzika bwende. Oyo mwala talina Netherland. Netherland sha nze ngenda kukwata ngende. Ne wabana kifo kya buyaayi MC Rich alina watamanyi tugende. Nabadde ntidde nti Uncle Yawe wa mbusita. Kati sita ano sita ataddeko enkofiira ayambadde kibagi ali awo. Mbu Eddy yanterako ekibatu. Eddy Yawe gwe Eddy tomulabangako nga family sijja jogera ngezo ngo Eddy Yawe ali mu kuyimba ezo nyimba z'olaba eza classic. Amala bwati okuyimba n'abawala nga bamugobera. So mwala alimba. Alimba nawe nkugambye Faruku nkiddemu state weeri eyagala kusuula family ya Bob Wine. Era mbagambye bannayuganda bwe muwulira baganda Bob Wine abawala nga bafunye obuzibu mbasajja baabwe mujjuke kye nabagamba kubanga ye plan eriwo. Era bana abaana abatambula family ya Bob Wine bo bakimanyi tatwala mugugu gutali gugwe. Bw'aba akuyambye asooka guyuwa n'addamu n'agwepangira. Bagala bateganja gabite ebi batambula.